ebyafaayo bya buli muntu yenna diba ddagala oba ekyokuddamu ery'okusoomoozebwa okw'abantu bangi nnyo singa bibanga birambuluddwa bulungi. Twegatteko nga tufunye ebyafaayo by'abantu ab'enjawulo mu pulogulaamu Webuzibidde Extra wano ku Agda Live, nange musajja wa Kabaka Senkubuge Rogers Tebite n'omuzadde tazaawa. Mu pulogulaamu Webuzibidde Extra, Kole Patrick owa Insight Media saako ne Emma babeera ku kamera, omukulu owa Alan Soft Media abeera okulaba ng'ekifaananyi kyonna kitambula bulungi, so nga director wange omukulu Kasule Philip naye abeerawo. Olunaku olwaleero tukwaniriza ku Webuzibidde Extra ku Agda Live nga tuli gayaza ew'omukulu Kasule Muhammad. Bingi nnyo byogenda okuyigira ku Kasule Muhammad, nga bulijjo Agda Live ekuleetera omuntu oyo yekka ow'ensonga akuwa ekyokuyiga akyusa olugendo lw'obulamu bwo. Tova ku Agda Live. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi mpitibwa mukyala Namulindwa Brenda nga nsinzidde wano eno mu UAE naye nga ndi mwana nzaalwa y'Egomba. Mposi n'ekirala kye njagala okubajjukisa, temwerabira ku subscribinga ku Agda Live, mugyekuumireko, ya mulembe nnyo, mulayikinge, musharinge, mubunye amawanga gonna, kijja kuba kitusanyusa okufuuka ab'ebbeeyi. Gomba bagenda kukyegomba, I'm telling you, and we are proud to come from Gomba. Thank you people from Gomba. We love you so much, we love you and we love you. Stay safe and stay tuned. Bye bye. Assalamu alaikum banagomba bannange, amanya gange nze Namutebe Jamila okuva UAE. Banagomba bannange mbakubiriza subscribing, liking, sharing our YouTube channel. This is our first online TV. Subscribing, mbagala nnyo, ayisa basajja Kabaka wangale. Oh, dino yesomero waka wano? Esebo. Ye Happy Kids Junior School. Esebo. Okay, mwebale kola. Kale munange. Somero lino liri ku ogambe ku mutenda gwa primary oba pre-primary? Pre-primary. Pre-primary. Naye nga tujja genda twongerako mpola. Currently muli ku bibiina bimeka? Tuli ku P1. Tulina baby class. Ne tuba ne middle class. Ne tuba ne top class. Ne P1. Ne P1. So mwaka ogujja inshallah tetugende ku P2. Twagala tubikwasaganye stages mpola. Nga tukola ekintu ddala nga kyekyo. Mulina abaana nga bameka? Abaana tuli bonna bagwera abaana 15. Okay. 15. Ntandikwa simu. Mumazeewo wano emyaka emeka? Guno omwaka tugenda kutambuza gwakubiri sebo. Mwaka gwakubiri. Tugenda mu gwakubiri. Naye ng'ekifo kirungi kiyonjo. Embeera ya corona mugisanze mutya no banga kati Embeera ya corona bwe yajja omukulembeze n'alangira ntubanga tuggalawo for the time being, naye kati twetegese bulungi nnyo, tumulindiridde atuggule. SOPs zonna ziri in place, kati tuli set. Social distance tumaze okugaziya ebibiina, abaana bajja kutuula buli omu ng'aba yekka, ate nga yeewadde ebbanga okuva ku munne, so ate amazzi aganaaba mu ngalo twagataddewo mu bungi ddala, nti embeera yonna etambulira ddala bulungi. Masiki zo twazifuna mu bungi. Abaana okuzannya mbakola mutya? Kati abaana okuzannya tuba n'emizannyo gino gye basobola okuzannyirako wano munda, naye bwe kiba kyetaagisa emizannyo egyewa kifo kigazi tubatwala ku kisaawe. Tulina ekisaawe kyaffe obweru awo baba nga bazannyira eyo. Ate kubanga nkimanyi oli musajja muisiraamu nnyo, mulinawo wano ruumu ekozesebwa ng'omuzikiti, abaana ne basaala, abaana ne boogerako ne Allah? Eri sebo, era ruumu eyo eri mu makkati awo. Saawa bwetuuka nga yaswala babanga bonna basiraamu bagenda ne basaala, so ate ne babayokko n'akatono ke babayigiriza eri eddiini yaabwe. Kakati njagala okwowola abazadde okuva mu bitundu ebyetoolodde wano, bonna obayite baleete abaana wano ku Happy Kids, ogambye Happy Kids Junior School. So ntwala omukisa guno kubeera nti kola abazadde bonna abeetoolodde Gayaza, Manyangwa n'ebitundu byonna ebiriranyeewo, tube nga mutuwagira mutuwa abaana
kyetukola wano ssebo tukitegeerera ddala ate tukyagala essomero lyatandikibwa musajja musomesa omukenkufu ate era n'embeera nga n'abantu bendeeta okubeera nti bahandolinga abaana baffe oba n'abange bennyini basomera wano kakati ndabira ddala nti tulina okuba nti tubawa ekyo ekisaanidde omusingi omugumu ogugenda okuba nga omwana gumusobozesa okutambula wonna wali basobodde okubeera nga agenda essebo so mujje mutuwagire buli kimu weekiri ekyetaagisa omwana okubeera nti asoma bulungi endabirira nnungi so nga ate ne ka school fees kajja mu buli nsawo y'amazadde essebo kale abaliyo mwenna twongera naffe okugatta eddoboozi lyaffe ku lya muganda waffe nga tubayita mujje ku Ape Kids Junior School wano egayaza omwana wajja okufunira byonna omuzungu kyagamba nti mental, physical, spiritual and social development so n'olw'ensonga eyo jangu omwana bamuwe kye tuyita nacha bamunachalinge bulungi wano ku Ape Kids Junior School egayaza. Webuzibidde extra ku Agda live ye program gye tuliko nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa. Njagala okusooka byonna okwebaza ennyo bannanga ba Insight Media abo bakafulu mu kifaananyi. Insight Media bwe bakuba ekifaananyi kiyinza okunyalumu kyantukawo ne kinyira okusinga nze nnyini kyo. Mu bufwe bumu njagala okwebaza ba Alan Soft Media abo nga bakwata ekifaananyi ne bakikanyuga ne kituukako eyo mu mbeera gye kirimu. Sinza kwerabira munnange transport manager omukulu Masembe William webale nnyo webalire ddala. Njagala kusembyayo omuntu omu gwe sinza kubuusa maaso omukyala Magibata okuva e Cairo oyo yenga akola ku bya nnyambala yange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ku programu eno lwayo nga tunaba kutandika butereevu twagala okwongera obajjukiza okusooka byonna nti obulwadde bwa coronavirus bwaleeta bwe tuyita COVID-19 gye buli era bwa ddala. Tubakubiriza masks zino muzikozese era njagala kubasaba nti olw'okuba nti eddoboozi lyalivayo bulungi masiki eno ngenda gijjako naye njagadde mbalage nti masks tuzino zikozesa kubanga COVID-19 si mboozi ddala gyali. Mu bufu bwe bumu sanitizer zino abasobola ozikola nazo tuzikozese basobola okuba nazo ate tokoma kutereka buteesi sanitizer tuzikozese bulungi nnyo okwewala obulwadde buno obwa COVID-19 na buli kirala kyonna ekiyinza okuba nga kituweereddwa okuziiza obulwadde buno tukigobere. Olunaku olwaleero tuligayaza n'omukulu Kasule Muhammad nga mwana nzaalwa y'Eggomba eyo gye yava najja egayaza ate gyafuukidde ensonga. Munzikirize nga situnnaba kugenda wala nnyo tugenda kweyunga ku Kasule Muhammad tulabe ebimukwatako ate nammwe mubalageko. Omukulu sanse nnyo okulaba kale mukadde wa Webuzibidde extra ku Agda live. Nange neesiimye nnyo kubakyazaako wano aba Agda live egayaza nga wano we tuli bayitawo gayaza kyetume essebo. Atulaba ku Agda live ayagala okusooka byonna okumanya Kasule Muhammad yaani. Mu kitundu kino twagala okusooka okutegeera amannya go amatuufu endagamuntu yeesoma etya wasomera wa wasoma ki obuvo n'obudde tubutegeere. Twagala kusookera ku bazadde bo buyenze gundi abanzaalayo bano tumanye waka ate tugende ku byensomayo nebira binaddirira bakulaba ku Agda live. Neyanziza nnyo ssebo na bonna abatulaba nesiimye nnyo okuba nti mbalamusaako. Amannya mpitibwa Kasule Muhammad nga nzaalibwa Kibibi naye nga nakulira Kiriri mu Ggomba. Ekiriri awo we wali mukadde wange nzaala maama ng'era obulamu bwange bwonna obw'obuto mpangaalidde Kiriri Mpenja. Nasoma ntya Kasule Muhammad nasomera Nswanjere Primary School okuviira ddala mu bibiina ebya wansi giyite P1 ku biseera byaffe ebyo. Bwe namaliriza P7 era nga ndi mu Nswanjere Primary School ne neeyongerayo nenjoyininga Mpenja Senior Secondary School. Omwaka ogwe najoyiningiramu gwali 1996
ne nnyingira Mpenja Senior Secondary School mwe nakolera erinnya kuba nali mwana mugezi atayagala okusoma newankubadde ng'ensawo y'abakadde bange yali ntono ddala. Kale bwe ntyo nensoma okuva mu senior 1 ne maliriza senior 4 nenzirayo era Mpenja ku senior 5 paka lwe naggusa senior 6 7 era mu myaka egyo Kasule Muhammad awo mu Mpenja bantegeerera ddala bulungi likyavuga nakati kubanga senta namba eya Mpenja Senior Secondary School gwe mulundi ogwasookera ddala okutuulizaawo era nga nze omu ku baakolera ddala obuboneru obwateeka Mpenja SS ku ntikko ssebo mu HSC essebo. Ogambye nti maama yali kirira abeera kiriri nakati waabeera essebo nekiri gyali nakati gyali ekiriri awo. Twanditaze okumanya amannya ge. Amannya g'omukadde maama ye mukyala Namuddu Harriet azaalibwa Golola naye ng'ekiriri awo emyaka gyonna we tuwangaalidde naye essebo. Taata ogambye yali kibibi. Taata yali kibibi kati yajjulukuka Allah yamutwala essebo. Naye nga byensinga okutegeera wa inna ilaihi raji'un essebo. Okay, kakati bwe omaliriza senior 6 awo olazeewa? Bwe maliriza senior 6 nga bwe nkutegeezezzaako gye buvuddeko nti nze omu ku baakolera ddala obulungi gavumenti yampita okugenda okusoma obusomesa ku ssente za gavumenti olw'okukola obulungi okuva Mpenja era bwe ntyo bansindika okugenda okusoma obusomesa mu National Teachers College e Kaliro kiri side z'e Busoga eyo mu East n'ensoma obusomesa diploma n'enjiwangula era nakolera ddala bulungi nnyo. Bwe ntyo bwe mmala okukuguka mu kusomesa nalabanga diploma ate tegenda kummalira ne neeyongerayo nembeera nga ngattako ne degree. Ekiseera ekyo nawangaaliranga mu kitundu kye bayita Iganga oba wali otuuseeyo oba okiwulira. Awo we nafuna omulimu ne mpangisaawo n'akayumba kange mwensula we nasinziiranga ne neeyongerayo ne ngenda okusoma degree ku Islamic University e Mbale essebo. Kale bwe ntyo nembeera nga ndi musajja nina diploma degree mu secondary education essebo. Mu secondary education wasoma ki? Secondary education ndi mukugu nnyo mu history ne geography era nga kati wentuuse ndi ku ddaala erikebera geography owa O-level nga nze owa Uganda yonna mu UNEB. Ndi UNEB ekizamina emirimu gye nkoledde ddala okumala emyaka kati gigenda mu 10 essebo. Tulaba ku Agda live ayagala okumanya ova otya eyiganga waka tetuliyiganga essebo ono tuligayaza ate ova otya eyiganga ate okudda wano essebo. Kakati bwe nali ndi eyiganga embeera teyali nnungi nnyo nasigala nsuula enkesi okuba nti nfunako olwo nga mmaliriza degree nensigala nga nnoonyereza ate nga nange njagala nnyo okudda eka kuba wali nali nsaze omugga gwe bayita Nile nga ndi side z'e Busoga ng'omutima gwagala nnyo gukomewo eka. Kale nabwe kityo nagenda nsuula enkesi okukkakkana nga nfunye omulimu ku ssomero baliyita Munyonyo High School liri Naluvule. Bwe ntyo bwe bampa okubeera nti nkolayo ate nenshifutinga nenva eyiganga kati nenkomawo esaidi eno nenkola e Munyonyo. Mba nkyali Munyonyo eyo mukwano gwange omu bamuyita Kadunabbi Lubega ate nanfunira omulimu ate ogusinga ku ogwo gwe naliko kuba we nabeerera e Munyonyo nali deputy head teacher by then. Nangamba nti ate gwe okusinziira ku nkola gy'okolamu emirimu jangu waliwo essomero eddala erikwetaaga obeere full head teacher. Kale bwe ntyo nenzira egayaza nga nfunidde omulimu ogw'obwa head teacher ku Gayaza Islamic Mixed Secondary School liri waggulu awo ssebo. Obulamu obweyiganga n'obweno kasamba obwebusoga n'obwebuganda oyinza bugeraageranya otya? Busoga ne Buganda. Busoga ne Buganda kwegamba oluusi tugenda ne tuba biased naye kati nga nze omusomesa awangaalira mu bantu abayizi abasomesa n'abazadde weesiŋŋaana nti abantu ffenna tuli kimu. Era bino byoluusi byowulira nga bamu bakozesa ebigambo ebitali bya bugunjufu nti oba omusoga ategeera bw'ati and so on.
ebyo nkukakasa kubanze na mpangaliddeko mu bifo byombi ekyo kikyamu. Omukyala wamufuna Busoga oba omukyala namufuna eno nga maze okudda eno ssebo. Lwaki wamufuna e Busoga? Naye wagendera mu ndowooza eri nti abakyala b'e Busoga bayinza okubaako wansi w'abaana b'e Buganda? Nedda ssebo. Kakati ebbanga lye nabeera sayidi eri ebiseera ebisinga nali ku mission ya kusoma. Kale na bwe kityo nali sinnafuna nnyo kirowoozo kifuna mukyala nga ndi sayidi eri. Jjukira nagendayo nga ngenze kusoma diploma nenjimaliriza nali nakagimaliriza ate nenjoyiningirawo university. Kale mission yange mu kiseera ekyo eky'emyaka gye namala e Busoga yali specifically mu kusoma. Katono nnyo nga tuzzeeyoko katono primary otugambye wasomera Nswanjere primary school. Nga gwe afuuse omusomesa ekyokulabirako ayogeza banno obwama. Olinawo kyokozeewo ku lw'essomero lya primary lye wasomera Nswanjere primary school? Actually nyinza n'okwogera ne ku Mpenja secondary school. Olinawo kyokozeewo okuyambako oba kusitula ssomero oba kuyambako okubali mu masomero ago Nswanjere primary school ne Mpenja secondary school? Essebo neyanziza neyanzeege ekibuuzo ekyo ekimbuuziddwa. Nswanjere primary school ekisookera ddala nga sinnaba kwogera ku kyenkoze njagala okukakasa omuntu yenna ndaba ku Agda live nti omuntu talina waatasomera. Ffe we twasomera Enswanjere essomero lyali mu mbeera mbi nnyo nnyo. Byebiseera biri nga classrooms wansi tewali seminti. Engeri y'okukolamu seminti owaffe ndowooza mugitegeera. Naye kati at least waliwo enjawulo, waliwo kye tugezezzaako. Ekiseera kino ndi mu capacity esobola okuba nti nsobola okukwata ekyemba nsobodde n'empaayo ku lw'essomero lyange. Kale era nabwe kityo buli Nswanjere lwebeera n'omukolo ogw'okusonda nga waliwo ekigenda okukolebwa. Ssebo nze omu ku gwe basooka okukubira akasimu n'embeera nti nno mbaako ettaffaali lyempeereza essomero lyange. Kubanga lye lyatufuula ekyo kye tukola ki kye tuli essaawa eno oba kyenda essaawa eno. Era kye kimu ne ku Mpenja senior secondary school. Buli wabaawo ekyetaagisa nga nakati essaawa eno nze omu kubali mu kibiina ekigatta abayizi b'Empenja bonna. Nze omu kubali mu kibiina ekyo ate era abali mu bifo ebyobukulembeze mu kibiina ekyo nga tutemya empenda okulaba tukoze tutya okubeera nti essomero lyaffe mwe twayita twongera okulisitula libeere nti liba lya mutindo ddala nga gano ge tusomesaamu eno ku kibuga. Essebo atulaba ku Agda live tubadde mu kitundu ekisoose ekikulembedde nga tulaba okusooka byonna tutunuulidde nnyo obuzaale, tutunuulira nnyo okusoma okw'omugenyi waffe ow'enjawulo olwaleero omukulu Kasule Muhammad. Tugenda kumulamu katono tudde mu kitundu ekyokubiri tutunuulire ebirala byakola ng'oggyeko omulimu guli gwe tuwulidde nti asomesa alina gy'ali nga mukulembeze wa ssomero mulamba. Twagala tulabe kirala kikyakola ng'oggyeko ekyo. Ebyo tugenda kwira mu kitundu ekiddako. Tova ku Agda live program Webuzibidde extra. Program Webuzibidde extra ku Agda live. Nze Senkubuge Rogers Tebitenga. Njagala nga tetunaba kutandika kitundu kyakubiri okusooka byonna okweza obubaka buno eri omukyala Namutebi Jamira. Webale kufollowinga na kugobera buli kimwe ekigenda maaso ku Agda live. Omukyala Nakabugolo Bina abo muli mitala w'amayanja banaffe mwebale nnyo okugobera buli kimwe ekigenda ku Agda live. Awo omukyala Ndagire Nina webale nnyo webalire ddala. Sinza kwerabira omukyala ono akola ku byennyambala yange mukyala Magi Bata okuva Egypt Cairo. Webale nnyo webale ddala n'ebirala. Kati nno omwami wooli ate tozimba mutima kuga nti era njogedde ku bakyala bokka nedda ogunaddako nammwe abamenja boogera. Munzikirize tutandikire we twakomye. Ekitundu ekyawedde twatunuulidde obulamu bwa muganda waffe Kasule Muhammad ne tutunuulira okusoma kwe ne tulaba emirimu gy'akola. Twagala okufulumako ku mirimu gwakola ogw'obusomesa buli gwe batugambyeko. Ate tugendeko mulimu omulala gwakola oba emirimu emirala gyakola egisobola okumubeezaawo. Munzikirize tweyunge butereevu ku muganda waffe Kasule Muhammad tutandikire we twakomye. Muganda wange mu kitundu ekyasoose watubuudde byonna era waliwo omukyalo omu okuva
Dubai mchala Namubirutina omukyala oyo agambye nti ekitundu ekisoose kimuwadde byakuyiga bingi nnyo ategedde nti eggomba wasobola okusomerayo omuntu masomero tulaba nga aga wansi n'afuuka ensonga so webale nnyo omukyala Namubirutina message etuuse bulungi nnyo muganda wange wetwakomye njala wetuba tutandikira twagala kumanya ng'oggyeko okubeera nti wagwa mu muganda ga ogwa mu bintu nogwa mu bintu n'ofuna obukulu bw'essomero biki ebirala byokola ebikubeezaawo oba otambuliddeko ekyo kimu kyokka nedda ssebo neyanziza nnyo neyanzeege ng'oggyeko okuba nti ndi musomesa nyinakokko obuntu obulala bwe tuyita obwa daily income essebo ogendera ku nkola y'omuganda nti abika ogumu taliira ambadde manyi nti ogendera ku eri egamba nti abika ebibiri tabojjerera ate ogumu taliira era ku nsonga eyo yennyini nyongera okukubiriza abasomesa bannange tuleme okutunuulira mu kituli ekimu bwe kiti eyo y'ensonga eremesezza abasomesa okukulaakulana olw'ensonga essente ezaffe tuzifunanga za mwezi kakati zigenda okutuuka nga ziwafuna omwezi oguwedde ziweddewo olina mu mabanja kale nabwe kityo nze kye nasooka n'enkola nateekawo obuntuntu obutonotono obuyingiza kubeera nti butulabirira tusobola okufuna bye twetaaga ng'ate bwe nninda ak'omwezi okikola otya okubeera ng'osigala ng'oli musomesa naye ate n'okukola n'ebirala bakama abooto bafunamu buzibu okubeera nti balaba nga tubawa budde bumala nga sinnaba kugenda wala nnyo ebisookera ddala nasooka bikolera wano mu maka gange kati omuntu yenna nga tonnaba kulowooza kugenda mu owino sooka otunuulire around ekifo ky'owangaaliramu kiki ky'osobola okubeera nti nookolerawo ne kiba nti kivaamuko akasente okuyamba awakaawe ekyokulabirako kati ewange wano for example nateekawo ennyumba yonna nagisiba engogo nga si mazzi nti gakozesa waka wabula project eri awo etuyambe era ebidomola ebyo nga bwobirabo bisimbye layini buli kire kyankuba Allah kyayiwa nze abaana ayiye sente mu nsawo yaffe ekyo kintu kimu nenva ku ekyo essebo bwe tumala okukozesaako agaffe agawaka nabalirwana bonna abatwetoolodde wano nga bajjawo n'ekidomola nusu 2 ogenda okulaba ebidomola bisimbye layini awo kati nga bakubisaamu tekirina ng'egyo ekitaataaganya mu nkolaganayo ne baliraanwa ab'okuba nti amazzi Allah gaawadde obuwi ate nga gogabaguza wabula tekirina n'akatono wabula mbawa kyakulabirako nti mu resources Allah zaatuwa tugezeeko nnyo nga bwe tusobola okubeera nti nno tukola ki tuzikozesa naye Mungu n'aleeta ekire ky'enkuba ne kiyiika nga bwe kiva okuyiika essaawa eno gonna ne gakulukuta bukulukusi ne gakola ki ne gagenda mu migga nga tolina kyokifunyeemu tolima kuba ffeno tuli ku kibuga ate n'amazzi gano togalembese kubeera nti ogakozesa kale nze nagoberera enjogera egamba nti tulembeke amazzi gano ngalembeka ne gagenda mu ttanka yaffe eyo ate abageetaaze ne bagasiŋŋaana awo nga siriiwo wabula twateeka buteesaawo kibbajja yasuulamu n'asena amazzi n'atambula n'akola ki gano bwe gaggwamu aga national waterway gali wali essebo ensonga y'amazzi eno gyogeddekeyo emirundi mingi kangambe tujiwadde obudde bwingi essebo okakasa bizinensi eno ey'amazzi ogijjamu ssente ezikubeezaawo bizinensi eyo ey'amazzi sigitwala nti ye bizinensi gyentunuulidde naye kali ke nakugambye nti okufuna sukaali ewaka kubanga omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa abaana n'amaka bino basic necessities zetulina okusooka otunuulira abantu balidde ki abantu sabuni waali sukaali waali omugenyi bw'abazze tekineetagisa kunkubira ssimu gyendi ku mulimu nti ate omugenyi azze tukoze tutya bakebera bukebezi mu kantu kaffaako nze nzirabanga na za bwereere owulidde naye ng'ate zirinako omulimu gwe zikola ki gwe zikola saakoma ku ekyo kyokka ssebo ekigambo ekyo ekyogeddwako tukijulidde kubanga ffe tutuuse wano omukulu abadde taliiwo naye abaana be tusanze nga yabatraininga era ffenna tusanze nga ebyokunywa tumaze okubifuna okuva ffe gye tutategedde nga bwe tukitegeera nti eyo training yabaweebwa so twagala okumwebaza
kituufu ayogedde mazima. Obadde ogamba kiki ekirala? Saakoma ku ekyo kyokka wabula nakendeeza ku lujja lwange nga bw'olulabye ne nteekawo ruumu eyo nga bw'ogirengedde mwowulira TV mwe ziri mu kwogerera. Ruumu eyo terina kirala kigikolebwamu okuggyako bizinensi ey'edduuka ssebo. Waliwo edduuka awo era mukyala wange ye mwatuulira ddala n'aba nga alabirira ewaka ate nga bw'ayingiza ne kasente. Kale awo tulinawo edduuka ng'ogasse ku busomesa bw'enkola nalyo olina kye lituyamba kinene nnyo okubeera nti tuyimirizaawo ki obulamu bwaffe ssebo. Waliwo ekya kyemukolera waka wano ng'oggyeko kati bino kati olwo tuddako tutegedde amazzi tugawulidde edduuka tulitegedde essebo. Waliwo ekirala ekikolebwa kati ekirala ekikolebwa kyo sandi kitutte nnyo nti kivaamu ssente wabula emmanju wange eri bw'onaaba otuuseeyo nayo wagaziko nateekayo essomero ssebo eri abaana bano abato nga kyenjagala nti nneme okwekulaakulanya nzekka naye nnyambeko ne ku bannange abali mu kitundu wamu n'abaana abato abali mu kitundu. Kale nateekayo essomero eri abaana abato nga liyitibwa Happy Kids Junior School. Essomero eryo lituyambye nnyo mu kitundu wano ne weesiŋŋaana nti nno omuzadde yalinga akeeza omwana mu butiti n'amutwala luddawa obwana obuto bwonna busiŋŋaananga ne mbusaasira ne ŋŋamba lwaki nga nze omusomesa omutendeke siyingirawo okutaasa embeera eno ssaawa 11 osiŋŋaana akaana akato kakyalimu otulo naye olwokuba balina okukakeeza okubeera nti kakola ki kagenda kano kalinda emmotoka ku kkubo ekongerayo ku ssomero eriri kilometers nga 2 okuva wano. Kale nenteekayo essomero lyazimbibwa ku musingi gwa Buyisiraamu. Wampulidde ng'oli Musiraamu gwa Buyisiraamu oba tiririna musingi gwa ddiini gwonna ffenna tuyingira omulumu? Ssebo essomero eryo engeri gye nalikola nti ekigendererwa kyakuyamba kitundu kyaffe lyo terisosola teririiko nti nno liri ku musingi gwa busiraamu wabula enzikiriza zonna zaanirizibwa wabula lirimukko akenkizo nti ate abaana abaffe ab'abasiraamu tubaleetera basheekhe okuva mu mizikiti wamu n'abalala abasomye okubeera nti bajja babasomesa eddiini yaabwe kyetubadde tulaakinga wano essebo. Oyinamukko ku baana abava eggomba b'ogamba nti ndeetayoko abava eggomba bampulideko ekibibi eyo naye olinayo okakalandira n'oyambako ku baana beeka mu ngeri bwetyo essebo oba bo wabafiisa n'ogamba zindaba owange tawa musiremmere nedda ssebo. Kaakati naddala ku sayidi eri ey'obwa head teacher mu secondary school nkoze omulimu munene nnyo 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 nga bwe nakugambye emabega nti ffe waffe enfuna yali ntono. Kale nabwe kityo ntegeera nnyo omuzadde antuukiridde nga mufuna mpola. Kale nadde ewaffe ekiriri nenfunayokko abaana bendaba nti amaka ge bavaamu nfuna ntono nembaleeta basomere eno ku full bursaries essebo. Era bw'oba ogenze mu kiriri abaana abalala abaliyo tusobola okubayunga ku mukulu Kasule Muhammad ne bayambibwa mu mbeera bweti. Kituufu nnyo. Ogoberera kinga ofuna abaana abo ab'okuyamba kubanga bajja ne batugamba nti naddala nga akiyimiriddemu nga misajja nga ggwe timwagala nnyo abaana naddala nga bawala nti abaana simanyi oba be banampisa oba kiki oba waliwo ebigendero ebirala simanyi buli mutugoberera kinga mulonda abaana. Kakati ssebo abaana ekisookera ddala nze kyengoberera one interest y'omwana omwana ayagala okusoma ssebo nze ekyannyamba okuba nti nsoma ekisookera ddala bwagazi. Omwana buli lwaba n'obwagazi mu ekyo ky'omuyambako naawe kikuwa amaanyi. Ekyokubiri empisa discipline. Nange kinsanyusa nnyo kuba abaana bwe mbateeta ku masomero eno gye nkola ate nga bali ku basale bwe beeyisa obubi ate kinswaza nnyo kuba eno babayita baana b'Headmaster. Tebajja kugamba nti mwana wa gundi kuba tebamanyi bwa gye nakola ki nti baana beewaffe eggomba essebo.
Kusoomozebwa ki kwofunye mu field eyo koyinza okuga nti bukyambeera mu field eyo ndabyemu okusoomozebwa kuno bakuli? Okusoomozebwa okuli mu field yaffe ey'obusomesa ekisookera ddala omusaala gutera kubeera mutono. Ekyokubiri tegujja mu budde. Amasomero agasinga ge tukozeemu tulina challenge eyo nti olw'okuba ate nabo sente ze batuwa ziva mu mmwe abazadde. Kakati abazadde bw'aba tasasulidde mu budde ne nannyini essomero kuba nze ndi mu private school tafuna sente za kuwa mu budde gwe ng'omusomesa. Kale ne twesiŋŋaana nti sente ezaffe era oyina okubeera ng'oli mutetenkanya nnyo nga bwe nagambye bannange nti totunula wali wokka. Eyo challenge eyali y'amaanyi ddala. Awo nga tuvuddewo twagala okusooka byonna okwebaza nti kyatambula ffenna ku Agda Live. Twagala kummulamu kati tukomewo n'ekitundu eky'obulamu bwe obwawaka. Musajja ono tutegeere musajja mufumbo, musajja alina abaana obatalina, alina abakyala bameka. Mu Buyisiraamu ndowooza haki ziba nnya ezaalagirwa. N'olw'ensonga eyo tugenda kulaba ebiddako awo. Tukwegayirira ekintu kimu mukwano, tova ku Agda Live. Amanya n'eddoboozi nze Maggie Mbabazi ndi wano okubajjukiza bannayuganda bannagomba bannange ffenna nti Agda Live, the first online TV in Gomba. Don't forget to share, subscribe and like. God bless. Tukwaniriza ku Agda Live program Webuzibidde extra. Njagala okusooka byonna okwebaza ennyo ate aba Insight Media abo bagamba nti we solve it. Aba basajja balungi nnyo mu kifaananyi. Njagala nnyo okwebaza ate aba Alan Soft Media abo basifuba nnyo kwa nti ekifaananyi Insight Media bwe kikwata n'ekibaweereza ate bo bakirongoosa ne bakirungiya ne bakikutuusaako eyo yonna gy'okirabira. Njagala okwebaza muganda wange William omwana ow'ensenene oyo nno Masembe yatutambuza buli wamu we tudda. Webale nnyo webalire ddala. Omukulu director Kazibu Philips nza akulema okwebaza webale nnyo webalire ddala. Gwe atulabeyo ku Agda Live tukusaba ekintu kimu, gamba munno buli omu asubscribing. Tweyongere okusubscribinga, tusharinge, tulikinge Agda Live. Geno nyige mu subscribe okwate mu kide ojja kubanga ola buli kimu ekigenda maaso ku Agda Live. Munzikirize tutandikire we twakomye mu kitundu kino nga tukyali ne mukadde waffe muganda waffe Kasule Muhammad. Tugenda kubanga tulaba mu kitundu ekiddako ate obulamu bwe obwawaka buli butya, obufumba butambuza ata. Muganda waffe Kasule Muhammad. Ekibuuzo ekisookera ddala kimanyikiddwa kiri ku record nti omusajja nga musiraamu nti no bw'aba alina omukyalo omu oyo aba si musajja. Awo oba otandikira tubuulira abakyalo olina bameka? Sebo neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo naye nga obusiraamu tebulina we bukirambikira wonna nti omwami alina omukyalo omutaba musajja wabula bw'aba kisajjasajja abatawera ekyo byaffe ababa beetaaga okuweza abakyala abaki abangi. Obusiraamu mu surati Nisa butugamba omwami tandika n'abakyala babiri genda ku basatu oba bana, naye ate nga si kyabukake si kyabuwaze. Ate singa omusiraamu ali eyo okimugambye mu Luwalabu esebo surati eyo ogambye Nika surati Nisa ajja kugendayo akebereyo sebo ajja kugendayo akebereyo ajja kuba alaba weetandikira ajja kuba mwennyini yeesomerawo. Ogambye gamba nti beera n'omu babiri tandika na babiri basatu oba bana, naye ate bw'obanga tunnaba kweteekateeka oli waddembe okubeera n'omu. Kitegeeza bwe mbeera n'omu nga nze sebo tekirina mutawaana n'akatono era nange ayogera wano nkyalina omukyalo omu esebo mukyala wange mukyala Nannyanzi Rashida bwe tukuumaganye era bwe tuwangaalaganye mu kitundu kyaffe kino esebo. Pozi oyo omukyala yakazaala abana ababo wadde nga kubanga soboka ayinza okuba alinayo abaana basibabo naye ababo bame. Omukyala oyo tulina abaana bali bana naye nga bonna ssebo
nekakasa nti bange kubanga essebo namufuna teyeetagisa ebifaananyi byeraga bwerazi namufuna twamufunagana nga kyali mukyala muto ddala bamuzaala kawempa awo ku 5 ne tusiimagana era okukakkana nga tukoze obufumbo ssebo. Ogambye yeddira mbogo nze neddiranga si nnungi nnyo era tetugisinganye buzibu. Emyaka tukunukkiriza 10 ate nga mu 10 eryo teri yali asoozezza munne wadde omukuba munne oluyi ekisibo. Twategeeragana egamba nti omukyala bw'otamukuba kuba tomwagala eyo ate okikola otya okubeera nga tomukubangako tomusoozangako enjogera eyo abuuza afukamidde awesa omwana era n'afukamira ffenna tufukamiridde n'abato bonna nkakasa nti enjogera eyo erinnyo mu bakyala bano naddala abava mu byalo naye kati omukyala ng'ono ow'oku kibuga kugambye azaalibwa kawempe ku 5 akulidde mu kibuga ndowooza nti okubeera nti ate omukulu osanya oba naye obutampa kitiibwa akitegeera bulungi nnyo nti ekyo kisobola okuleeta kye tuyita domestic violence. Ekyokuba omukyala ekyo kintu kibi nnyo era nkivumirira. Kiva ku ki n'obeera ng'olina omukyalo? Kaakati ekyokubeera n'omukyalo omutannangana kufuna wakubiri naye kyandibadde kirungi nnyo omuntu njagala owulira emirembe essebo nti omanyi omuzungu aga nti you are protected. Omukyala okujjako nga kale waliyo byoyinza okuga nti oba n'ebisenge biwulira naye kitali ekyo omukyala tatuwulira. Kiva ku kyobeere ng'olina omukyalo omu. Ekyo kiri mu kusalawo kwange ssebo kubanga nze njagala nnyo omukyala bwe mba nga ndi naye nga bwe mulina mbeere nti at least ebisinga bimwetagisako mbimuteerawo. Omukyala abeere n'amaka ge ago ddala agamugyamu muteerewo bizinesi nga bwenkikoze then ate bwe naaba nga nteeseteese okufuna owookubiri era naye nkikole mu nkola y'emu eyo. Ojjidde yogera ekyo essebo kati pointi yange evuddewo essebo era kati ndi mu kukola nteekateeka n'owookubiri bw'anaaba wakujja saagala balwanire wano ebyono kakati bwaliba owookubiri naye mutegeke nga mutegekera awantu awajjuvu mu buli nsonga yonna ng'alina amaka ge ng'ate alinawo nekyakola ssebo. Omukyalo oyo nonanyanzi kyanjalo ki kyoyinza omwogerako kyayawukana ku balala? Abaddemu ekisookera ddala naawe omulabyeko ye mukyala eyasoma naye ng'okusoma kwe kusigala bweru w'amaka gaffe. Ekyo nkimwebaliza nnyo nti ebbanga lye tuwangaalaganye naye talina wandagira wonna mu maka gaffe nti mukyala wa digiri n'okweyongerayo. Ekyokubiri mukyala ava mu famire kwegamba ezitowamu naye ebyo byonna wanjawulo nti yategeera nti ebyo tebikola mu bufumbo. Sente wadde weeziri yasoma naye mukyala awa buli muntu ekitiibwa wampisa. Omukyala yali yasoma ebikwatagana ne bizinesi ng'era alina kampani ezakolera naye bwe tumala okufumbiriganwa obusiraamu twebwenkareginga nnyo mukyala kubeera nga afulumafuluma ebyo byennyini bye yali akola eyo nembimukolera wano nemutera bizinesi olowooza lwaki abasajja ennaku zino tebaagala bakyala baabwe kukola? Lwaki? Mulimu obuzibu bungi nakiri kyetwogeddeko ekya domestic violence kiviira ddala kuba nti ku omukyala afuluma mu maka ge n'afuluma ebweru. Buli lwagenda ebweru eyo asisinkana abasajja bangi olumu abakusinga enkizo abakusinga byonna neweesiŋŋaana nti bamugamba ebigambo kino nakiri bw'aba omukyalo omwangu ng'ennaku zino bwe tukyogera okukkakkana ogenda okulaba essimu bwevuga eyiye n'asooka adduka ebweru. Bw'ogenda okukeberawo ti mu mesegi n'alyoka ate agamba oyo anko wange gundi. Kakati bw'obanga omukyalawo akolera kumpi wano ekisookera ddala kiyamba okubeera nti akuuma awaka amaka ne gabeera mayonjo nga bwe mugasiŋŋaanye ateekateeka abaana baffe okubayigiriza empisa ne kalica. Naye abazadde bonna abeenyigidde ennyo mu kukola abaana ne babalekera abakozi bamaliriza nga bali mu kufaafaaganirwa abaana tebafunye ebyo. Kakati nga tuva katundu kano omukyalo ono njagala kumanya akwatako ku ssimu yo essebo nawe okwatako ku eyiye bwevuga
ayinza okuŋŋamba nti agimpeeko wano awatali nakwesikamu oba okuŋŋamba nti ono anko gundi osobola omuŋŋambira mbuuza kino kwegamba tuli free mu nsonga eyo era ekisinza okuleeta obuzibu mu bafumbo simu naye bw'obanga oli mwerufu ng'omukyalawo akwesiga nga naawe omwesiga nga talinaamu mbeera zonna abafumbo twewale embeera ezitumalako emirembe mu maka gaffe kituufu ate era nze owange ye akimanyi nakayiza essimu bwevuga ng'agenda akwata essowaani wangeyi ng'agituuza ng'abikkako akatambaala ng'agindeetera abengeye bwe tutyo essimu nange wange tetulinaako buzibu mwannyinaze nakayiza gojja kufumba era nkusaba otambulira awo Nannyanzi njagala otunule awo omuweereza obubaka awo wennyini kubanga ajja kubiraba awo muweereza obubaka sebo neyanziza neyanzeege ntwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza mukyala wange mukyala Nannyanzi Rashid nga mukyala w'ekawempe ava mu maka g'omugenzi agiwalakira Ahmed mwebaza nnyo akuumye bulungi abaana baffe ate mukyala ali developmento ebirowoozo byampa ne tusheyalinga ndabira ddala nti kati tulinamuko enjawulo kuba twatandika mpolampola naye kati bwe tutuuse weesiimisa so mwebaza nnyo era mutumidde nnyo ekirungi naye ku Agda abaako ajja kubeera nti obubaka buno abusiŋŋaanayo mwagala nnyo mwagalira ddala ekigambo omuzungu kyagamba nti I love you so much akagamba ako esebo nga sennamaliriza sebo njagalayo akagambo kamu kagende eri abaana abato kubanga omuganda agamba nti emiti emito gyegiggumiza ekibira nsaba balabire ku ffe ate batuyigireko kyenjagalira ddala okwenfasayizinga omwana omuto yenna gy'oli ndowooza nti abakulu mmwe mujja okundaba naye obubaka buno mubutuusiza abato embeera yonna muzaddewo gy'abanga agyalimu essaawa eyo gigumire omuzadde bw'aba tasobodde kuteeka mu ssomero gwe lyosuubira nti lyewandisomeddemu genda ate ng'oli mumalirivu nnyo mu eryo lyasobodde okukusomesezaamu ffe twasomera mu masomero mabi nnyo naye ne tumaliriza nga ate tukoze amalungi ate ne tusomesa mu malungi ge twali tetusuubira kale nabwe kityo omwana yenna afunye obubaka buno nkwegayiridde gwekola ekintu kimu soma soma abatulaba ku Agda Life ekyo kibadde kitundu ekikwata ku obulamu obw'obufumba butambuza atya muganda waffe Kasule Muhammad twagala kwebaza nti tukyali ffenna era twongera kujjukiza okunaaba mu ngalo kosa sanitizers ate temwerabira ku subscribinga ku sharinga ku likinga ku Agda Life tugenda kubamu n'ekitundu ekiddako tulabe ate ava atya mu byenjigiriza ate ayingire mu byobufuzi tukwaniriza ku Agda Live program Webuzibidde extra nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa njagala kusooka byonna okwebaza nnyo aba Insight Media abo nga bakwata ekifaananyi mu yonna mubeeyune olina omukolo gwa mbaga kwanjula bangambye ejjuuzi nno nti n'emikolo gino egy'okumaliriza abalongo mwattu bagibeeramu bulungi nnyo aba Insight Media njagala kwebaza nnyo aba Alan Soft Media oyo nno ye kafulu mu software kati ate ye ekifaananyi aba Insight Media bakikwata ne bakimuweereza kati ye nalyoka ate akibatuusaako eyo gye muli mwenna siyinza kuwa kwebaza nnyo muganda waffe director waffe omukulukazi we Philip Sejjombwe Daddy Conrad Kabejja omubwati omwana wa maama omugulanda ate nga ye muggalanda webali nnyo baddala byonna byokola mu Agda Live kale nno siyinza ate kubuusa maaso omukyala Namulindwa Brenda okuva mu United Arab Emirates Dubai ayo nno ye atumiddeko nnyo jjajjaawe omukyala Namwandu Sowedi wali ekakomo ewamala ate era n'omukyala omulala gwe siyinza kubuusa maaso Mama Cathe ow'Ebusega nnyabo weebale nnyo okufolowinga n'ogoberera byonna omukulu mugambe Beeka omusajja wa Kabaka ow'entanda ya Agda
webale nnyo webale ddala okubeera ng'ogobera buli kimu ekigenda mu maaso ku Agda Live. Muganda waffe Bob Fred Mpima oyo ng'ali mu London, England, webale nnyo nawe okubeera ng'ogobera buli kimu ekigenda mu maaso ku Agda Live. Wetwakomye wetwayimiriddemu twadde tulaba obulamu bwa muganda waffe Kasule Muhammad, era nga tulabye ng'ate kati akyuka okuva ku mulimu ogumu gwakola ogw'okusomesa n'okubangula abaana b'eggwanga ng'ayingizzaamu omutendera ogw'ebyobufuzi. Munzikirize tugenda kumweyungako ate tulabe ebiddako ng'ayingidde ekisaawe eky'ebyobufuzi. Omukulu akati twagala kumanya ofuna otya ate ekirowoozo okuyingira ebyobufuzi kiki ekyakutemba kituufu mululu gwa ssente kiki ekyakuleetera gwalinga muzimu negukutemba kiki kiva kuki omusajja gwe bakungiriza nti osomesa nnyo abaana ate kati ova otya abaana obalekewo era abaana obaleke eddaani sebo neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Ensonga gyogeddeko eyo byobufuzi giyingidde mu lwokwano luno luliwo era nga omusomesa ye muntu asobola okukola buli kintu era awo twesinkanye nga abasomesa ffe tukyasinze okubeera abakulembeze. Kale nabwe kityo bwe tuba ku kitundu kyaffe kino ekyakyetume mbaddeko n'ebintu bingi byenkola on a voluntary basis, okutereeza enzizi, okutereeza amakubo ago ge muyiseemu. Tulina wano abantu balwala mu kiseera kino n'ovuga n'obatwalako mu ddwaliro. Mu kiseera ekya covid emmotoka eyange yemu ku mmotoka ezaweebwa kaadi ku kyalo kuno kubeera nti esobola okutwala omuntu mu ddwaliro nga yo tewali agikoze eki agiyimiriza. Kale ebintu ebyo byenzize nga neewaayo nga nkola olw'obulungi bw'ensi okuyamba bannaffe abatuuze ndowooza ne bandabamu ekyama. Kale ne bajja wano ne bagamba nti master tukusaba ku bino byozza okola nga tolina ddoboozi lya waggulu ate bw'oneeyongerako eddoboozi erya waggulu ate kijja kuyitirira. Kale nabwe kityo ne bansaba mbeere nga nvaayo nesimbewo nga tesisobola batenguwa kuba kati be baganda baffe ab'okumpi gy'emirirwano gye tuwangaala nagyo nesaagala kuwonoona mukwano ogwo nenvaayo nenesimbawo ku bwa kansala. Kino kikulu nnyo nti nga tonnaba kuvaayo kwesimbawo kiki kyokoledde abantu, biki byokoze nga muganda wayogedde mu kigambo ky'Oluzungu nti on voluntary basis ebiyinza okukuviirako oba obiyinza okutemera empangi kwoyinza okusinziira ate okubeera nga weesimbawo. Kale nno ate abantu bakusaba nti weesimbewo tobatenguwa. Kale nno munnaffe ategeeza nti kikyamuviirako okuva ku byakoze anaatu bamusaba naga sijja kubatenguwa. Kakati mukulu abantu bakusabye naye sijja kubatenguwa olwo noweesimba kuki ojja kubwemupi ojja kubwa ssentebe bwa disitulikiti munisipaali kiki sebo wamu n'oyo yenna ndaba ku Agda Live ekifo kye neesimbyewo kya bwa kansala ku town council. Eno town council yawa kata Kasangati town council esebo batuyita directly elected councillors. Nga tugenda kuba nti kati nze ngenda kuba nkiikirira ekyalo kino bwe naaba nga mmaze okulangirirwa ku Kasangati town council. Bandabye nga nze ndimu eddoboozi alumirirwa omuntu wa wansi owa bulijjo ajja okuba nti nsobola okutuusaayo eddoboozi lyaffe ng'abatuuze eri bakama baffe, so ate n'okuba nti nnyinako kye nsobola okuggyayo ate nenkituusa bulungi gye bali. Amazima n'obwenkanya ebyo bye bimu ku mpagi zentambulirako ssebo. Tulaba Agda Live ayagala okumanya ojjidde ku tiketi ki? Tiketi gye nzigiddeko ye tiketi ey'abantu bonna egatta parties zonna eyo tugiyita independent. Kivudde ku kyojjire ku independent ng'omuyaga guno guliwo ennaku zino buli omu anoonya waagwa. Abalala bazze ne tamusiya Uganda manvuuli agiyita tamusiya abalala balina tamusiya abalala enkumbi abalala bali mu baasi kati ne parties endala esebo. Kakati ekifo kino kyennyini kyendimu
nagenda okukyetegereza nga kyetaaga omuntu agenda okukumaakuma abantu bonna awatali kusosola ti nze ndi wa ambuleera nze ndi wa baasi ate nze ndi wa nkumbi n'abirala nga bw'obirabye era bw'ozza obimenya n'ensalawo nze nzije nga ndi w'abantu bonna mu ambuleera nzija n'enkutuukirira mwabali mu kkala eyo ali mu kkala eya yero mutuukirira ali mu kkala eya green mutuukirira so n'owa papo ye ANT ndowooza naye nsobola omutuukirira ne mutegeeza obwetaavu bwe tulina ku kitundu kyaffe so ate abantu abamu bagenze ne bakiyiga bubi ebyobufuzi bino omuyimbi omu yagamba nti obululu tebutwawula kakati abamu ne weesiŋŋaana nti olw'okuba ye wa kala gundi bano abakkala endala n'abatwala nga bo si bantu abasaana okuyambibwa ekyo nze kyensingira ddala okuba nti sikiwagira kyenva nasalawo nzigire mu kkala egatta ffenna tolinaako kibiina mujjidde tekiragamuko ngeri y'obutiitiizi oba n'okubeera nga atalina mugongo wabula kiraga omuntu ow'abantu bonna ate eyawudde ti nze ndi wa kino kyokka kubanga ekifo kyenzigirako kigenda kubanga ndi presentinga abantu bonna kyensonga lwaki nasalawo nzije nga sirinaako kkala nti eno gye nnyimiriddeko wabula nzize ku lwa bulungi bw'abantu ffenna. Atulaba ku Agda live ayagala okumanya kubanga ennaku zino buli ajja okwesimbawo oteekeddwa okubanga ensawo nnywevu kuba ssente bayiwanjiwe kati naawe wategesedde ebisawo bya ssente byogenda okugaba kakati ng'omusomesa amaze emyezi egisoba mu 6 nga sikola kuba abasomesa ffe be baasookera ddala okuggala era ffe embeera eno eya covid etuyisizza bubi nnyo wabula neebaza pulezidenti Museveni kuba nti yatujjukidde oluvannyuma naga nti akale mugende nammwe mutandike tulabe era nkubiriza abasomesa bannange bonna abali ku Agda tugezeeko nga bwe tusobola tubaye nti nno tutuukiriza ze tuyita SOPs operation procedures tuleme ate kuddayo mu mbeera gye tukoze eki so ate tubeere nga tukuuma n'abaana baffe abaana b'eggwanga abo baana kintu kikulu nnyo tubeere nti buli kimu tukigoberera tube nti tukuuma obulamu bw'abaana abato kale nga nzirayo katono embeera ey'essente ezo ze ez'okuyiwayiwa nze sizirina olw'ensonga nti akimanye nti nze quality muntu agenda tukolera ebiseera ebisinga abantu abayiwayiwa essente mu politics akalulu babaguze kagule era ye kyagendera olutuuka eri waggulu kusooka kukomyawo ki sente ze zeyateekamu abamu yakusasula era nsaba bannange tuve mu mbeera eyo ey'okulowooza nti omuntu alina kukugulira kiro ya sukaali olyoka omuwa akalulu omuntu alina kuwa 3,000 olyoka omuwa akalulu 3,000 ezo zigenda kufiiriza kinene nnyo olw'ensonga nti ye bw'anaatuuka eri ajja kusooka zikubyamu azizze mu nsawo ye nze gwe mugenda okulonda nga siguze kalulu muntumye ngende nzijeyo byennyina okutuukiriza mbireete ku kitundu kyaffe ng'ogenda mu lwokaano luno naddala mu kitundu nga kino ekyekibuga kibeeramu okufuutuka emisinde olw'omukka ogwa tiyagaasi oli mwetegefu naawe okwetaba mu lwokaano lwa tiyagaasi emisinde ogiwulira wenakuba tiyagaasi onoofubutuka tiyagaasi ebiseera ebisinga omanyi tugenda ne tulowooza nti oba oli awo abasajja abo abapoliisi basiru naye si basiru embeera weetuukira okubeera nti tiyagaasi afuluma era wabeerawo embeera nammwe gye mutaddewo eremesa abantu bali okukola omulimu gwabwe so nkubiriza bannayuganda kuba ekyo kati kya Uganda yonna tugezeeko nga bwe tusobola okubeera nti tukuuma amateeka n'ebiragiro tuleme kaluubiriza bapoliisi mulimu gwabwe we batuukira okunyonyogera omugemerawala n'okugjayo obukebe bwa tiyagaasi basooka okuwooninga tibannaye kino kyemukola kikyamu nti wano tetwetaagawo bantu naye ne weesiŋŋaana ng'omuntu
gwe bagambye okuba nti avaawo obadde ku mirimu gye akwata jjinja ayolekereza eriki eri owa poliisi. Kati wa poliisi abeera armed, alina tear gas, alina emmundu, ng'okanyuza ejjinja wakiri kakukubemu tear gas akubalagala okole ki odduke era ekyo kikozesebwa essebo kino nga tukimaliriza. Mbuuza bubuuza essebo singa bukyenkya ng'enkya kulonda nosanga akalulu wali ng'otiikinga kuliko Bobi Wine, kuliko President Museveni, kuliko Mugisha Muntu ngeza bugeza nga kuliko n'omulala olundaani. Kakati essaawa eno embeera ey'akalulu kyova olaba tukatwala okubeera nti ekyo kyo kiri confidential. Bw'otuuka wali gwe mwennyini nkusaba osalewo, nange mwennyini nja kusalawo, ekyo siina kyasanguza. Ninze kukwata kakalaamu mbeere nga nteekako tiiki, naye mbakubiriza bannayuganda mwenna tubeere nga tulonza magezi ate tukuuma emirembe. tweyanziza nnyo tulaba ku Agda Live nga tumaliza ekitundu kino, nange nyongera basaba bannaye buli omu kibiina kyotambuliramu ekyobufuzi, oba oli ku opposition oba oli mu gavumenti eriko nga gyowagira, tufube nnyo okwanga tunoonya amakubo agakuuma emirembe gisigalewo. Ekigambo kwekweka, okuddukaaka ne weekweka, bwe weekweka eddakiika 5 ozimalayo zibanga essaawa nnamba awakana ononsanga ne tunyumyamu ne nkubuulira ensonga lwaki ziri bwe ziki. Tuli ku Agda Live program Webuzibidde extra, tugenda tandikirawo mu kitundu ekiddako, temuva ku Agda Live. Amanya gange nze Ndagire Nina, dota wa Uncle Mugwat, omuwanguzi w'entaana ya Agda. Nagomba bannange mbakowoola, ozaalibwa Gomba, wafumbirwa Gomba, wawasa Gomba, oli mukwano gwa Bagomba, oyagaliza Gomba ebirungi, ndakowoola mwenna bannange. Mujje ku YouTube channel yaffe eri Agda Live, musubscribinge, musharinge, mulaikinge, mufune amawulire gonna agakwata ku Gomba. Mujje mwangu mwenye mufune amawulire gonna agakwata ku Gomba. Bannaye mbegayiridde bannagomba mwenna yonna gye muli, oli Uganda, oli Oman, oli mu America, oli London, oli wa yonna gy'oli, genda ku YouTube channel yaffe Agda Live, subscribinge, sharinge, likinge. Program Webuzibidde extra, tuli ku kitundu ekisembayo mu lugendo lw'obulamu lwa muganda waffe Kasule Muhammad omuzirangeye, muzzukulu wa Kasujja ebusujja. Era ne bagamba musima muzzukulu wani oyo omulala. Yes, simumanyi bulungi naye nze mmanyi Kasujja ebusujja. Nze Senkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa omuweerezaawo wano ku Webuzibidde extra Agda Live. Mu kitundu ekisembayo tugenda kwogera ebibuuzo nga tutunuulira munda, tugenda kwogera nga tusima munda, tusimoggola. Era olaba n'entunula yange ekyuseemu abandabye mu kusooka si bwe ntunula kati, kubanga ngenda okwogera ebibuuzo, okumusoya ebibuuzo ebisima munda. Mukulu Kasule, kiri ku likodi nti abasomesa naddala abasekenve nti ng'oggyeko omukyala wawaka nti ku ssomero oteekeddwa okufunamu omwana ku b'osomesa ate n'abamukyala wo weekyama. Ekyo kituufu era gwina bameka? So neyanziza ekibuuzo ekyo. Ekigambo kyogambye nti kiri ku likodi, nsaba nsooke nkitereezeemu nti omusomesa yenna bw'abanga yatendekebwa 1 abeera muzadde eri omwana oyo. Kaakati bw'abanga aba muzadde eri omwana oyo talina ngeri yonna ate gy'amuzza kumutunuza mu mbuga yani ya sitaani. Era ekyo kiba kifaananirako ddala ng'omuzadde ate tubawulirako era ne tubalaba ku TV azze ku mwana we gwe yakwera enkya n'akola ki n'azaala nada. Kakati abantu empulunguse ezo nziyita mpulunguse, era abo be bamu ku bantu abavumiriza omulimu gwaffe ogw'obuso. Siyinza nakyesembereza essebo. Ate bagamba nti
wayawula ku banno bonna mu famire akyola obedda twogedde ku muganda wo n'omu nti era gwe ne bwe kuba kugenda ku musawo jojja bakuwa engeri gy'otetenkanyamu ensimbi zo wagaana okulagira ne banno ogendayo bwogo toyagaliza banno waka kakati ekyo ssebo kiyinza okuba oba oliawo nga wakifunye mu makuba amakyamu ebiseera ebisinga ffe abantu abagezezzaako okukola erinnya ate era tubeerako n'abatusika naawe mwennyini wooli awo kababa abo bennyini abandaba ku Agda live bangi nnyo buli lwogezaako okuggyayo oti ensingo waliwo emabega abakola ki abagisika kakati kyova olaba nti ekigambo kibaluma nnyo kibanuguna kale nabwe kityo omuntu bw'aba njogeddeko ekigambo ekifaanana ng'ekyo eri baganda bange ekyaba alimbye olw'ensonga ffe tuli kimu nti we waviira eyiganga okujja okufuna egundi omulimu munyonyo mulamba yafa otenafuna omulimu esebe ekyo kikyamu ddala emirundi gyonna kubanga omwami eyanfunira omulimu emunyonyo mwami yali azze nga mugenyi kumpi ne we nnali mbeera naye ekyanyamba nti yali musomesa ku Kibibi secondary school gye tuyita ku Kibira tuba tunyumyanyumyamu awo mugamba munaye ndi eno naye embeera sinki si nnungi kanambuuza nti osomesa ki namugamba ndi musomesa wa geography naŋŋamba nti nga bagamba nti etaafe tekola ki oli musajja muganda omugenyi oyo bwajja muyitiramu ku bwenyimiridde okukakananga nga nti nyina director wa Munyonyo high school yaŋŋamba dda munoonyeza omusomesa omulungi owa geography era twagenda nasula nawe ku lunaku olwo nayambalirawo ekirala kyenjagala nkubuuze nga sinaba kwerabira esebo ekyokuba omukyala kubanga watugambye nti tokuba mukyala tibatemwekubangako naye ng'ate abasajja abasiraamu nti mukuba abakyala sebo kakati ekigambo ekyo ekyokuba abakyala nze ku lwange mu luzungu nkiyita primitivity ku kyasa kino kye tulimu sandirowoozezza nti omwami oba omukyala kuba n'abakyala ennaku zino bakuba balaba n'akutwala ne ku poliisi olaba musajja akedde ku makya yazimbye wano kinatomedde omwami kumbe omukyala yamukubye eŋŋumi kati n'abakyala nabo ssebo bakuba nandisabye nti bwe mubanga musiimaganye mufuuke omuntu atya mu kifo ky'okwonoona obudde nga mwekuba ebikonde n'akasente ate okatwale mu ddwaliro kuba omukyala omwami bw'okuba omukyala akeera ku poliisi si bwe kiri okuvaayo ezo ssente so nga tezandimugulidde gomasi oba nezisasula school fees kaakati kyovola nti abantu abakyawangaalira mu mbeera eyo bakyali primitive kyensobola kyokukozesa kuba kakati omukyala nga munno ayodde kuli okube ate omufuula eŋŋoma ate omalirize alina omusaayi nga gwe ate ejjula emmere n'alisabye abaami mwenna abandaba bakyuseemu sijja kweteekamu nti tukyuseemu bakyuseemu owengeye tomukoonako kikola kakati nga tumaliriza oyinayo amagezi g'oyinza okutuwa ffe ng'aba Agda live magezi ki g'oyinza okutuwa n'obubaka obwebubaka obwebaza naye okusooka byonna twagatumanyi magezi ki g'oyinza okutuwa nga ffe aba Agda live eno ye online tv esoose mu Butambala ne Gomba era lyeddoboozi lya Gomba era ekyo ssebo njagala mpitire mu kiwenda kyekimu ekyokubeebaza kubanga mukoze omulimu gwa ttendo nnyo okubeera nti bannagomba mututeeka ku maapu nga bw'olaba bannaffe abalala ab'e Masaka ab'e Buddu nti okuyimba kubatadde ku maapu mmwe naffe aba Agda mukoze omulimu munene nnyo ani yali amanyi nti eggomba evaayo abantu abayivu nga ffe abantu abalabikako nga ffe mumaze kuvaayo ne mutandika otufeffetta ne mututuukako buli kinna kimu waali ne muba nga mutegeeza ensi nti Gomba
ate nayo kati yaki y'amaanyi nnyo. Ate era nnyina ne kyempulira nti gomba eyo Katonda bw'aba asaasidde ate yinza n'okusingako weekola ki weeri. Ekyo bw'onaaba onsinkanye mu ofiisi nja kukubuulira engeri gye kinajjamu gomba etuukidde ddala ku nsonga essebo. Kaakati amagezi ge naali bawadde nsaba nga bwe mukikoze ne mujja ne munnoonya nze Kasule Muhammad, bannagomba bannaffe abalala bangi be tutannaba kutuukako ate ab'amaanyi, nsaba mugende mu maaso n'okubeera nga mutunoonya. Bwe mumala otufuna nga nze bwe munzudde eggayaaza ekyetume wano, tutandike okwekolamu omulimu. Bwe kiba kisoboka meetingi ng'ezo tuzituule, WhatsApp groups tuzikole nga y'abaana b'eggomba. Ojja kwesiŋŋana nti ono bw'aleeta ekirowoozo eky'ebyenjigiriza, oli n'aleeta eky'amateeka, oli n'aleeta ekya bizinensi, oli n'aleeta eky'obulimi n'obulunzi, omulala n'aleeta ebyobufuzi. Tujja kuba nti tufuuka abantu abattabu ng'enjogera ya leero bwekola ki bwegamba. Njagala nga tuwunzika weebaze abantu bonna abakulaba abatufolowinza okuba twatandise okutuuka kati, wabayo n'akatalekeka okayiseewo ate tubeere nga tufundikira. Okusooka kwa byonna neebaza omutonzi atusobozesezza okuba nti atufunidde akadde kano, kubanga mmwe nange buli omu abadde ku bize schedule, ate akakuba Mungu n'akatuwa ne katonya, naye era tusobodde okusisinkana ne tutuulako wano ne tunyumyamu. So neebaza omutonzi okuba nti atusobosezza okuba nti kino tukikola. Neebaza maama wange omukyala Namuddu Harriet ekiriri gomba, azaalibwa Golola gomba, nange yankuliza gomba ekiriri, wamu n'abatuuze b'ekiriri mwenna, kuba mutulaba, abasomi b'empenja mutulaba mwenna. Mbeebaza nti buli omu kyakoze mu mbeera gy'alimu okulaba nti tututumula gomba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era mbatumiddeko. Ntumira abo bonna abatufolowinga ku Agda Live, kuba ate kaakati mmwe mufuuse number 1 live TV, era kati nkakasa nti n'essaawa eno abantu already batandise dde okukola ki okusubscribinga, kubanga kino kye tuliko essaawa eno kintu kya mulembe nnyo. Mbeebaza nnyo era mbatumiddeko, temujjanga okwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga mmaliriza nsaba ntumire ku mukyala wange nate, omukyala Nannyanzi Rashida ow'Embogo, oyo akanyiriro konna kondabako yeye ye controller. Si controller nti yagenda mu bino byempulira nti omwami olina muliisa bino, naye yantegeera ate nange nenkola ki nemutegeera. Ntumira mukyala Nannyanzi Rashid mukyala wange, nentumirako ne famire yaffe wano mu maka gange. Nyinawoko abaana abawala n'okusingira ddala, Nakitto Hawula, Nakabuye Haira, Naggayi Shaluwa, abo bonna bawala. Nyina ne Namuddu naye muwala ow'enkima, oyo namubbula mu maama, naŋŋamba nti nange wendi wano. Kakati abaana bange bonna mbatumiddeko, tumiddeko basomesa bannange mwenna mu Uganda, nentumirako bannabyabufuzi mwenna n'abantu bano abootambudde nabo. Mbeebaza nnyo. Insight Media, Agda Live, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abongere. Tukwebaza nnyo bwe tutambudde naye okuva lwe twatandise okutuuka kati. Mbajjukiza nti tubadde gayaaza n'omuganda waffe Kasule Muhammad. Nkimanyi nti bingi nnyo by'oyize ng'ogoberera olugendo lw'obulamu bwa muganda waffe Kasule Muhammad. Njagala kwebaza nnyo aba Insight Media. Insight Media bano bakafulu mu bifaananyi, bakwata emikolo gyonna, mukolo gwa kwanjula, mukolo gwa mbaga, graduation party, parties endala zonna, birthday parties n'ebirala. Nga bwe nakutegeezezzaako tina emikolo mwattu egy'okwalula abalongo bagambye kati batandise okujettanira era basobola okuba nga bajja ne bakola. Neebaza nnyo aba Alan Soft Media,
Alan Soft Media abaddewo okulaba ekifaananyi kyonna obwedda aba Insight Media bakikwata ne bakimuweereza ate ye n'akinyiriza n'akigiriinya n'akikutuusaako eyo gy'oli. Siyinza kuwa kwebaza muganda wange Masembe William oyo nno ye ng'ali ku nkola ya kututambuza buli gye tudda muno tudda muli ffe nga Agda Live tetutuula naye benna abeerawo okututambuza. Siyinza buteebaza muganda waffe director mukama waffe director omukulu Kasule Philip weebale nnyo olwa byonna byokola ku lwa Agda Live. Na buli abaddeko nkukubiriza kimu nti mwongere okusubscribinga musharinge mulikinge Agda Live. Kwata mukide buli kimu ekigenda mu maaso ojja kubokera ku Agda Live. Mbajjukiza coronavirus gyali era n'obulwadde bwaleeta obwa COVID-19 simboozi kituufu. Sanitizers tuzikozese, masks tuziteekeko olw'embikka mimwa oba ziyita obukookolo okwewala embeera eno. Tujja kuba nga tukwatagana omulundi omulala mu puroguramu y'emu Webuzibidde Extra ku Agda Live. Nange Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa nga nkuleetedde omugenyi omulala. Kale nno kambasibulire wano mwebale nnyo mwebali ddala. Ayi Lubamba ggulu wangaaza Ssebugulu bwa nnyo. Soft Media.